nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much wenyo kubirango olaba wenyo kubanga ogwe nakulalira nkuletedde story bbiri. Story esooka yeyo mukulu omupamita Honorable Nsereko ku X kwayitidde napostinga olunaku lw'eggulo nga bwe yabadde ne maama Janet Kataha Museveni era posti yo tugenda ko tugifuna olunaku olwaleero eraga nti yabadde mu church service. Ate era omukwabo abalumiriza oba abajulizi abali mu musango gwa Dr. Kanokiza Besigye akontanye n'ebigambo bye byabadde ajja ng'ayogera naddala kwabo abalumirirwa oba abalwanira eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga lyattu Uganda, ekiraga nti ate akontana n'ebyomukulu Dr. Kanokiza Besigye ebyavuddeyo okubeera nga atuusibwako ku mbeera gy'alimu mpaka kati mu kkooti tannaba kubeera nnungi okuva yaggwa luli olunaku luli n'atwalibwa nga biwala ttaka. So stories obiri tuzirina mu video yaffe olunaku lwaleero. Nzaba tulabe esooka eya Besigye ate tukomewoko ne post ey'omukulu ono Honorable Nsereko ng'atulaga nga maama Janet Kataha Museveni waali mu bulamu bwe. Thank you so much wenyo okubalangula Focus TV tuvaawo. Jakyali mu ICU. Era ndowooza n'olwaleero akyali. Mbeera tennakyukamu. ICU tewabeera bayi? Ye. Yinza obeera akyalimu. Awe ebibuuzo byabadde bingi. Mmere abaali balowooza nti bwe yagwa mwali mu kkooti yali yeekoza. Nanga abantu bamanyira katembe. Era nabo ne bagamba nti essaawa eyo abakulu ba kkooti gye baamalanga bamutaddeko nga balowooza ajja kumala dde ki? Engulu. Ekyo nakati kyakusoomooza. Kyakusoomooza nabi omuntu omu alina ekintu argument gy'awa naye nga yali scientific. Ti omuntu bw'akozesa amaanyi mangi bw'ati wajjukira yeekyanga mu kkooti. Ate ng'olwedde yali munafu n'obulwadde abadde mulwadde. Kati ekyo ng'okitadde ate ku mabbali. Kati mu kwekyanga mu kwagala okumusala ne bamusiba ki? Empingu. Ng'amaze okugwa? Wano mu kkooti wano watalikira okwekyanga. Iruli yali akutte bulungi ebitabwati. Kati mu kumusala byakola ne bamuteekako empingu. Jjukira empingu buli we weekyusa bw'oti enyweza. Wano waliwo omusuwa guno ogw'amaanyi. Oba ogumanyi ogwo. Kakati ng'ovudde ku ekyo ng'ayambadde masiki ng'esibye okuva wano paka wano. Ate ng'akozesa omukka mungi n'okisigeni. Kati kugatta obunafu. Kakati yo nno weakness of course kati okola ku BBS there is need to have that knowledge ey'ekisawo. Tuyita nti abagezi amazaali. Oba okitegeera. Kati ekyo ng'okivuddeko tukyalinda kulaba embeera ye egenda ndowooza ogitaba gye yakugamba yasooka n'abeera nga talina mpingu. Kakati mu kwekyanga ennyo abasirikale bano okumusala bamuteekako empingu. Empingu gyakoma okwekyanga n'emunyweza ate nga neno masiki emusibye ennyo. Kati twasimbye okulaba ng'akyali mu kimu ICU. Wabula mu kkooti kwolwo lwafeitinga omusajja omuzungu amanyiddwa nga Orlando. Oli gwe bali balese omuwako obujulizi. Yali olidde amaze okutuuka. Kakati omanyiddwa abazungu bedda omanyitidde omuzungu yajjanga ku kyalo. Nga muba mwesimye okuba musono muwa mukyalawo akuzale ku mwana omuzungu. Obuzungu bwedda bwali buzibu nnyo. Nga bwa kitalo. Mutegedde bulungi. Naye emagakawo twayisa kye twayita sovereignty bill. Nga twagala Uganda twekolere ku byaffe. Era nga wekiri nti waliwo ebika by'abazungu abaagala okweyingiza mu byobufuzi ebyawano. Oba ontegeera. Batula mu kalulu bagamba waliwo okubba enfuga ekola ki? Naye nakyo njagala okwebuuza ate excuse me, ate abazungu abeeyingiza mu ngeri Uganda gyetambuzaamu ebyayo nga bawagira Uganda bo babi oba bo balungi? Bandibadde balungi erudda bw'oba wagira gavumenti ng'owagira n'ebirungi byekola oba mulungi oba osiima. Ate omuzungu eyeeyingiza mu by'Abannayuganda nga atuloopa oyo aba mubi. Kati Orlando ono omujulizi wa Besigye alina ekyo kye yakoze. Oyisobola okuntereezaamu. Bannayuganda bangi buli omu bagenda ebweru okugenda okwetetenkanya. Kati okibayita okufumba emboozi bw'otuukayo. Gy'ovudde. Okuzimba emboozi bwe bayabya bufuzi n'ofuna mu ngeri y'okunoonya empapula. Thank you.
weba bya bufuzi n'ofuna olupapula lw'amawulire ne lukuwandiikako baka website bamanyi n'obikola nga tebannagenda kukuŋŋaanya bujulizi nti gyenva si birungi newankubadde ng'olusi tobadde mw'eyo embeera. Orlando yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe n'akola breakdown eyo okulaga engeri bannayuganda gye bajingiriramu empapula. Yatulopye. Jjukira Ivan Lujolo, jjukira ekintu teri ggwanga lyandyagadde bantu baale kugenda. Bwa bunafu bwa gavumenti buli lw'ofuluma n'ogenda. Kuba gye tukoma okubeera mu ggwanga n'oddikulaakulanya. N'ekyokubiri buli weefulumye gwa kitegeeza limereddwa okumpa omulimu. Kakati omuntu yeebuuza Orlando waaba asobola okuteekayo ebintu ebyanika bannayuganda abagenda ebweru okunoonya obubuddamu n'okunoonya akasente aba akolera ani? Oyo kati simanyi na gwakolera kuba kati takyakolera bantu takyakolera gavumenti kyakola kiri mu interest yani ya gavumenti kyokka ate mujulizi ate na bannange okalegedde kubanga omuntu yandoloozezza nti omuzungu yenna otandika oli nyuto ono Besigye yajja n'akutuukirira ng'ayagala kubamula ku gavumenti n'ogamba nze sibikkiririza naye tegeza ne gavumenti nayo wejja naye ogamba sikola ki sibakkiririzaamu naye ogenda mu posti ye akulaga nti is pro government mu ndowooza yange era birabika sooka ompe ku ki breakdown yataliyo posti nene osoogera noyesumirako naye njagala ompe ku posti ku breakdown ye eyakafaananyi mu kafaananyi omwo akulaga engeri bannayuganda gye bajingiriramu empapula n'emikutu mwe bayita okufuna obutuuze mu mawanga amalala. Okay, kati kanabe wano kaako kakati genda awo osomamu awo. How Ugandan activists scammed the refugee system to claim asylum abroad. Engeri abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu gye bafferamu abanoonyi system y'obunoonyi bw'obuddamu okufuna asylum ebweru. A step-by-step guide to exploitation. Okay. Create a public profile as an activist. Weezimbe ng'omulwanyirizi w'eddembe kayingo. They post about human rights, criticize the government and fabricate their persecution stories. Jingirire ebiraga nti nno mu ggwanga gy'ova bakutulugunya. Apply for asylum through a UNHCR or embassies. Genda mu embassies eyo ng'ogenze ebweru gy'oba osabira obuddamu. Get resettled to third countries. Funayo eggwanga ly'ogendamu. Live comfortably and continue the rest. Bw'omala beera mu bulamu bwo bw'walota okukola ki? Kakati ekibuuzo bw'abanga Dr. Kanokiiza Besigye mulwanizi wa ddembe ly'abuntu ng'omu ku bajulizi Orlando ajulira agamba ono yansaba kino na kino na kino okategedde bulungi naye okulwanyisa eggwanga naye ng'ate Orlando ku mukutu gye ku bimu bya posting atakkiririza mu balwanirizi ba ddembe ly'obuntu kalinza ekibuzo nga kiri eri abamulina ng'omujulizi kubanga bwe tubeera mu musango mba nzimbye keesi kuwangula oba okitegeera kati nze oba kale kwogera mazima oba wangudde batowangudde naye mazima of course tugenda mu mateeka guli muzannyo you need to win kati ndaba nga abaanafu ya keesi y'abano kubanga naye alinganga alaga interest nti takkiririza mu beeyita abalwanirizi b'eddembe lyaki lya Uganda ly'obuntu kakati awo oyo omu ku bajulizi abavuna Dr. Kanokiiza Besigye tujja kulinda twongera okuba nga tulaba ate kigenda kubanga ate kiggwa kitya kakati so omukulu avuddeyo n'agamba nti we thank the Lord at least today our first lady attended the church service and praised the Lord. Indeed, this is good. Omukulu gwe bayita Honorable Nsereko ng'ayitira ku X ye ku lunaku lwaleero avuddeyo n'apostinga ekyo okulaga nti omukulu oba omukyala first lady
yabadde nabo oba abaddeko naye mu kusaba okumu olunaku olw'eggulo era n'agamba nti Mukama mulungi. Eposti eyo emu kweza zitambula ennyo ku X. Temulina omumanya nti nze ndi mumalirivu ze najja kukola. Oyo yampa obwa minisita teyampa kusanyusa bantu, yampa kulwanyisa baki babbi, era naye yakibeegambira. Se tebampa kuba fulawa gaalo nti ndi ku mikolo nze nsanyusa abagenyi. Ze bantuma kulwanyisa babbi, kulaba nti obuweereza butuuka ku baki ku bantu. Lwaki nsabye ripooti y'ekibiina kino? Tulina amaziga abantu ne bakugamba nti ebibiina n'ebibiina wano mu Greater Masaka bigenze mu Microfinance Support Center okusaba ssente nga bonna tebabawa. Twafunyeyo ekibiina eki kyebawa ssente kyeraakaayi ate nakyo baali bakyapuruvingira kawumbi baafunako obukadde 3. Ne weebuuza nti ku bino byonna ebibiina tekuli kikwalifayinga. Kati ababeera mu bubbi ng'obwo beebasula batudde, beebasula bakoze eki? President yatugamba nti kino kisanja, hakuna kulala, tekyali tulo, tekyali kubongoota, ate tekyali nguzi. Ate ne Ssaabasajja Kabaka n'atugamba nti temukola ki? Temubongoota. Temukola ki? N'olwekyo nze nja baweereza mu bwesimbu. Bakama bange ba mirundi egi. President Museveni n'omuntu wa bulijjo. Tetebannondera mu wooteri. Oli yeekuba kopagaalo n'ayimirira ku wooteri. Ne yeerabira mu kifaananyi kya Namero. Manyi nawadde abantu ekinyegenyege. Obulwo baali baabutya n'obutya. Kati buli antunuulira gamba nange nsobola okuba wumaniemu. Mwebale kuba nti mwafunye amaanyi. Gamugajja ku nze. Ekyo kirungi nnyo. Kusubscribinga ku Focus TV yange. Bingi